Yebaliko Kadaama TV. Mbadde nyina kyembuuza nalabako ku vidiyo yo gye watulaga nga waliwo Kadaama gwe baggula keesi ye eya zipu ne bamusumulula ne bakozesa simanyi bayinza okukozesa ng'epeeni ebisumuluzo ne basumulula zipu ne bamubba nga zipu ye bagimuleetekeddeko kisaba agenda otuuke waka nga ebintu bye ne ssente ze bazibbye. Kati nze mbadde mbuuza zino keesi z'ekibaati zino ez'ebyuma bazikkiriza okugenda ku nnyonyi? Bwe baba bazikkiriza nnyonyi ki egikkiriza? Kubanga nze mbadde njagala nze okutwala bwe mba nkomawo baleme okunziba. Nansanyuka nga nziriddwamu kubanga nafuna obweraliikirivu okukola essente yange ne baginzibako yonna. Kwe kubuuza nti nsobola okutwala ekibaati era nnyonyi ki ekikkiriza? Nayansiza nnyo Kadaama TV. Kadaama TV ebintu ebimu osobola obisekera naye ate nga omuntu aba akibuuzizza abeera serious okusinziira situation gy'abeera alimu. Kadaama muwulidde twawuleetako wano story eraga omuntu bwe basobola okubeera nga bakubba ng'oli akozesa peeni oba ekisumuluzo n'afumita mu keesi yo eya zipu n'akulekerako kufulu n'azzaawo n'otuuka eri ne weewuunya nti keesi eno ensibe kizze kitya okubeera nga ate nsumulule kizze kitya okubeera nga ebintu byange bibuze n'otandika okuwaayiriza naye ng'ekintu oba bakubbye bubbi. Story eyo twagikolako ku Kadaama TV. Omuntu yenna osobola okuddayo n'olaba bakubba batya omuntu n'olaba nga keesi yo gisibye n'otuuka e Uganda oba n'otuuka owantu wonna ng'ebintu bye wataddemu tebiriimu ssente teziriimu gold wataddemu tebiriimu necklace ng'ebyo n'amasaawa amasimu n'ebintu ebirala. Kadaama oyo abuuzizza ekibuuzo kye njya okugamba nti bakadaama mwe kennyini mubeera mukyeddiramu. Yagamba bikeesi ebyo nga bwe mbirabaawo bikeesi by'ekyuma omuntu tosobola kubeera nga ogamba oba okitwala ku nnyonyi n'okitwala ku nnyonyi kuba yagamba ali seefu nnyo baddira kikeesi nga kino n'abeera nga mwatadde ebintu bye tewabeera gamba nti ate ojja kifumita peeni oba ojja kifumita akaso. Agamba ebintu bye bijja kuba nga bituuka era n'ababuuza waliyo ennyonyi yonna ebikkiriza. Waliwo simanyi fair answer tugiyina naye ekintu kino kankirekere mwe Kadaama mwe kennyini mwe mbeera mukyeddiramu. Kadaama ono akkirizibwa okutwala kikeesi ekyo ekyegundi ekyebyuma ku nnyonyi yonna kyayagala okumanya kuba alabira ddala nga tewali muntu asobola kibba. Era bw'otunuulira kikeesi nga kino munda okiraba nga ne munda mulimu n'emitayimbwa. Emitayimbwa egyo yalabira ddala ng'ekintu kye kiri very safe okubeera nga tewali asobola kubeera nga bba ebintu bye. Mugambawo ki? Kisoboka oba tekisoboka? Yebaliko Kadaama TV. Mbadde nyina kyembuuza nalabako ku vidiyo yo gye watulaga nga waliwo Kadaama gwe baggula keesi ye eya zipu ne bamusumulula ne bakozesa simanyi bayinza okukozesa ng'epeeni ebisumuluzo ne basumulula zipu ne bamubba nga zipu ye bagimuleetekeddeko kisaba agenda otuuke waka nga ebintu bye ne ssente ze bazibbye. Kati nze mbadde mbuuza zino keesi z'ekibaati zino ez'ebyuma bazikkiriza okugenda ku nnyonyi? Bwe baba bazikkiriza nnyonyi ki egikkiriza? Kubanga nze mbadde njagala nze okutwala bwe mba nkomawo baleme okunziba. Nansanyuka nga nziriddwamu kubanga nafuna obweraliikirivu okukola essente yange ne baginzibako yonna. Kwe kubuuza nti nsobola okutwala ekibaati era nnyonyi ki ekikkiriza? Nayansiza nnyo Kadaama TV.